Waliwo ekkanisa ennene eyali yazimbibwa mu nzigotta ezimu ez'ekibuga. Abantu baakeerangayo okusaba n'okusinza so nga n'abamu oluusi baasulangayo era nga basaba. Okumpi n'okuliraana ekkanisa eyo waaliwo ekibangirizi ekyali ekyereere, wabula lwali olwo omugagga n'akigula. Omugagga bw'akigula yazimbako wooteeri kw'okomya amaaso. Wooteeri yafuuka ey'amaanyi ng'esomboola abantu ab'ebule n'ebweya, kubanga oluusi yabaleeteranga abayimbi n'ekimansulo. Ebweru wa wooteeri eyo waatandika okubaawo baana bawala abeetunda ate oluusi baabanga bambadde bubi okukamala. Baana bawala baatandika n'okubaawo emisana ng'abalokole bwe baba bayingira okusaba beesittala olw'abaana bawala kyenkana abaabanga obukunya. Omusumba yalaba nga taabisobole kwe kulangirira okusaba n'okusiiba kwa nnaku 7. Yalagira abakkiriza bonna basabe nga bwe basiiba wooteeri eyo eve okumpi n'ekkanisa yaabwe. Ku lunaku olw'omusanvu nga basaba, munnange wooteeri ng'ejja ekwata omuliro yonna ng'ebengeya ng'eggwaawo. Enkeera nnyini wooteeri yabiwulira, bwe yajja n'abuulirwa nti abalokole okumpi awo baali bamaze akabanga nga basaba nga baagala wooteeri eyo eve mu kifo ekyo. Omugagga kye yakola ng'atwala musumba n'akakiiko ke mu kkooti. Omusumba yagamba omulamuzi nti ssebo ow'ekitiibwa omulamuzi, ffe tetulina kye twakoze wooteeri ye, atulanga bwemage. Omugagga bwe yayimuka okwogera ng'agamba omulamuzi nti sigambye nti abasajja abo be baayokeza wooteeri yange. Kye mbavunaana nti bamaze ennaku 7 nga basaba era nga basiiba buli kiro nti wooteeri yange eveewo. Katonda gwe baasabye yeeyokeza wooteeri yange. Omulamuzi kwe kubuuza omusumba nti okkiriza nti essaala ze mwasabye ze zaaviiriddeko wooteeri y'omusajja ono okujja? Omusumba kwe kumuddamu nti nedda ssebo, sikkiriza. Ffe twabadde tusaba busabi byaffe so sisuubira nti Katonda ye yayokeza wooteeri eyo. Kirabika omuliro gwavudde ku masannyalaze gaabwe. Omulamuzi kyava agamba omusumba nti kale ono gw'oyita atamanyi Katonda yakkiriza nti Katonda yazzeemu essaala zammwe, kyokka ggwe omusumba tokkiriza. Omulamuzi n'alagira omusumba n'akakiiko ke baliirire omugagga. Gwawulidde emboozi eno ogiyizeemu ki? Ekuleeteddwa Kapitaani Joshua Bandakabaalu. Naalongo Nabuli Batebudda akuleetedde ekyogo n'ekyogero eby'omukisa. Okumanya ebisingawo musange emukono e Kabembe oba kuba ku nnamba y'essimu 0772 71 94 79 ne ku WhatsApp kwali ku 071 75 92 49 n'abali e Bunaayira abakolerako gye muli eyo.